olwaleero mbategeeza ettaka lye tulina lya byapa. Olina obwannanyini obwenkomeredde. Ekyapa kye tuyina kya private mile land. Private mile land kye kyapa ekisinga obulungi mu Uganda. Olita kulimbanga. Ekyapa kya freehold obeera ku ttaka lya gavumenti. Era n'obuyinza obuga nti awo twagala kukolerawo kino. Ne wabawo n'ekyapa ekyaliizi nti myaka 49 bwe giggwako ddamu ozza obujja, wano tozza bujja. Ettaka kwe tuli ku lwaleero oyina olukusa oluteeka toyi wonna w'oyagala kasola banga tekuswaza. Oyina olukusa oluziika omwana w'emmanju bw'olaba nga ddala kigwa n'okuteekawo ebijja. Oyina olukusa olukozesa ettaka lyo nga bw'oyagala. Kavuna tomalaako balala mirembe gyabwe.